gundi emmotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire nafuuka mulinde tubaddire. So nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bwatyo okitegeera. Just imagine a normal human being. Kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwanayinki nti olaba Kyagulanyi. First of all, he was a big celebrity all over the world. He was a presidential candidate. Nenga ali bwatyo ate kugunire kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amaka ge oba mwali oba taliimu. Kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne balina obuyinza ku maka ge ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe tugoberera updates kikakasiddwa nti famire ya presidential candidate eyakwatira ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu kano akawedde His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu kikakasiddwa nti famire ye bagiganye okubanga egezaako ekyalirako amaka ge. Famire ya Kyagulanyi Ssentamu nga kuno kwe kuli ba sisters be kwe kuli baganda be abalenzi kigambibwa nti bano bonna babaganye okubanga bayingira mu maka ge oluvannyuma lw'okubanga ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye be bakyali mu maka gano nga bakyagenda maaso n'okubanga bagakuuma oba nga banoonya Kyagulanyi Ssentamu. Famire ya Kyagulanyi Ssentamu yazze nga esinziira ku byabadde ku media nga abakulembeze naddala Minisita Chris Baryomunsi yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti teri anoonya Kyagulanyi Ssentamu, buli kimu kyakola akikola ku lulwe. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu ye ali bulungi talina buzibu, wabula ekibadde ku maka ge famire ye wezze neetuuka ku maka ge kigambibwa nti tebabakkiriza kubanga bayingira munda okubanga basisinkana abali mu maka ago. Tujjukira bulungi nti gye buvuddeko Babi Kyagulanyi Itungo nga ono ye mukyala wa Bobi Wine bwe yali mu maka ge ekiro kigambibwa nti ab'ebyokwerinda baamenya ne bayingira mu maka ge mu ngeri emenya amateeka nga tebalina lukusa lubakkiriza okubanga bayingira mu maka ge. Era kigambibwa nti bano bagenda maaso n'okubanga bagenda n'ebintu eby'enjawulo naddala eby'amasannyalaze nga kuno kwe kuli pacolators, kwe kuli laptops, amasimu n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Era kigambibwa nti mukyala wa Kyagulanyi Ssentamu yakubibwa bubi nnyo to an extent nti yaweebwa n'ekitanda ng'embeera si nnungi ng'agezaako kubanga afuna obujjanjabi. Kakati kigambibwa nti ne mu maka gaabwe temuli mmere, tebalina kyakulya. Era ekintu kino kizze nga kisindikiriza abantu ab'enjawulo okwesitukiramu bagende mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga bamuyambako mu bintu ebimu naddala ebyo ebyokubanga bamuyambako okufuna ekyokulya awamu n'okubanga babalabako ng'abooluganda. Wabula kigambibwa nti abantu bano bazze nga tebakkirizibwa kuyingira mu maka gaabwe. Era kigambibwa nti n'emmere gye bajja nga beetisse nga babeetikiddeko nayo tebasobola kubanga bagiyingiza munda olw'ensonga nti baba tebakyakkirizibwa kubanga bayingira munda. Kakati n'abooluganda olw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bagezaako kubanga bamukyalirako mu maka ge bamulabeko awamu n'okubanga balaba ku mukyala we, ekisinza okwewuunyisa nti tebasobodde kubanga bayingira munda. Era tebamanyi oba Kyagulanyi mwali oba taliimu, tebamanyi kigenda maaso, wabula bo babaganye okuba nga bayingira munda. Era kino kyongedde okubanga kibeeraliikiriza, kyongedde okubanga kibateeka ku bunkenke awamu n'okubanga beeraliikirira ku muntu waabwe ali mu kunoonyezebwa. Ab'ebyokwerinda newankubadde tebamanyi musango gwe yazza, tebamanyi kituufu ekigenda maaso, wabula kino kyongedde okubanga kibeeraliikiriza. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu
yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ye akyali mu kwekweka ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okubanga bamuyiga bamunoonya baagala akwatibwe, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yayongedde okakasa n'agamba nti akyalina obukuumi olw'emikwano gye gye yeesiga, abantu be abatonotono be yeesiga bagenda maaso n'okubanga akyalirako, era gye buvuddeko bwe yabadde egomba ewaabwe gyasibuka yakyaliddeko mu maka g'abakadde be awamu n'okubanga akakasa n'agamba nti ye akyali bulungi, newankubadde waliwo ab'ebyokwerinda abamulaba ne bamukkiriza n'ayitawo olw'ensonga nti ye talina musango, era omukulu yasembyeyo okubanga akakasa n'agamba nti agenda kukyalirako omukyalo ono amanyikiddwa nga Honorable Namboze, era Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongedde okakasa n'agamba nti ye akyali mu kwekweka olw'ensonga nti talina musango, wabula b'ebyokwerinda bo bakyagenda maaso n'okubanga bamuyiga. Munnamateeka wa Kyagulanyi Ssentamu asinziira ebweru w'eggwanga naye yavuddeyo n'asaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okufulumya ekiwandiiko ekikakasa nti Kyagulanyi Ssentamu talina musango, era omukulu yavuddeyo n'asaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere n'eddembe lye, abeere nga Munnayuganda ataliiko ab'ebyokwerinda abamuyiga, era omukulu yavuddeyo n'alabula Pulezidenti Museveni n'agamba nti singa tewabaawo enkyukakyuka ekolebwa, singa tebeesonyiwa opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, wajja kubaawo sanctions ezimuteekebwako awamu n'ebibonerezo ebirala okuva mu bakulu ebweru w'eggwanga naddala eyo mu bazungu, wabula ne kati ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okubanga beetooloola amaka ga Kyagulanyi Ssentamu, amagye ne poliisi be bagenda maaso n'okubanga balawuna amaka gano, era tebakkiriza muntu yenna kabeere ow'oluganda kabeere owa famire okuyingira munda. Bano bonna tebakkirizibwa kubanga baaccessinga premises za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stay tuned.